ntamuzi kuta bunzi kukule bulungi. Olidde. Era kindi wakati ngande emirundi Bwino damizanya. Ati netamuta tali agamba tuzikutise musenyu. Naye kati huyo uzesitiri waya oyo Omusani gusalenga na obadde. Nesitiri waya alimu kansa tata uyagamba. Pastor aliwo. Zinentamu wetwasazo oba omuntu yanguwa wanze natero Fernando ateze bere ensuseeko obunyogovu enkuba yeetakyatya bannange awalo tata kulikayo sabuni mvuddeyo enkuba etonye eyo yonna neefuuka enkuba etonye yakedde ku makya owagendedde tewagendedde mu nkuba naye kwazo deyanama empewo ngamba okuseresa sabuni kimbowa madde njagala ku sabuni n'abaaye tutula waliwo wacha connecting akantuule wano mpola naffe osaze kuloza nga mwoza munnange emirimu gyonna twagikedde enju twagisimudde waliwo engoye zewagaye tuzinge mu kasono oyo mama yazinze okujjako mpaka ku sabuni mbadde ngamba nti connecting banjogera buntumbe mbadde nze ngamba munnange enjamuza alyo zikuta ono ye sirika amasiru gwe nabye mpisaawo can it happen nze ngamba ozana alina mu sente nabulimeta alina sente owange tula wali agambye badde ngamba nti ogire oba tuyingire koko mu nyumba can it happen owange agambye engoye yakedde kusiimuula yamaze okusiimuula enju nazisinga bulungi engoye yadde amaze ozizinga nga tekijja kumala nazigolola bwesirika nkuwadde eziteko sirika badde ayingira era someone connecting mu nyumba noloze kawungezi bw'atuusonga bayingire omulundi gumwe mbifunye ojjukira bagamba oyingire emirundi emeka olunaku agambye connecting ebintu bireke omwana anaazimaliriza can it happen kiki ennyo naye wekugekwe tebakubuulirira mama agambye owaaye naye bwana gwe sirika mama yagenda kuyoza binze nkuta amatamu era mbadde ndi nemmere twafumbidde mu kiyo kuŋŋamba nze ate nzire ku bintu nabulime ogenda yingira togenda yingira tate lwaki oyagala ayingire sina nsonga nyingi lwaki oyagala ayingire mu nju ngina muleetera ekisweta naye ate empewo tebanyigala akayimba kwagala nnyo kale weetale owobya naye kwana gwe siri ku mmere kigwagwa gwe kindwalwakanirako wammagira teyafumbidde banga gwe ewooma nabulime connecting banga gwe babulirira ojje tugende tata nkubegera emmere ngambye nabulime yingirako njeza bintu byange sinana kubimala bintu bireke jangu oyagala kulya mmere enjala tennuma agambye ono mwagala connecting ndeda kamba vile mwogere nze kangende muntu ate mujokolayo kimuwaba munganyira gyetujja kisini kyebinyi bayo gendo zanyene baneri mpe emipiira soka akati can it happen genda eri mugende gendo zanyeri mukube genda agambye muzanye soka akademi can it happen ngira matu tata owange what of fira ko why don't you moving in the gap agambye gendo zanyira tonnemerako wamba matugira tugende ndi kunyonyola naye gwe kikazi gwe bakubulirira deidere nire teriyo
Agambye ki? Kuziza bongo bokuziza okutuka omuntu alinga musisi atategeera na kujama nga basenga tebakuteeko. Tebakwata sibitegi. Yenda muju kwagala. Can it happen? Nabulimi. Nabulimi. Yenda koza byage sinajendaga. Ogamye toli najjo. Nabulimi ogamye muno togenda. Onyama singa mnyumba emisana. Nekugamba nabulimi kwagala mu nyumba starting being mean you. Akuyingira mu nju. Owange naye kwana ko wewe umuseko chikwa amatugenda. Agambye ki? Ojja kugenda. Yingira ko mu nju. Yingira mu nju nakufuse musako. Yako yingire ko mu nju. Taata tukole kitu wabaganye okuyingira mu nzeka nyingiremu. Famu kwawe kusuka nyumba je tujja mu kisimu. Genda muzanye nsoko ankade. Binangu mwatu. Wabaganye okuyingira mu nzeka ngende. Abulimete bakubulira. Muleke wabaganye okuyingira mu nju. Negwana kwe na abwe. Nyingire. Oko nabulime. Nabulime. Yenda kola kimunyumba. Connecting. Agenda kula kimwe. You will. Agambye ki? Agenda kula kimwe. Nabulime. Agenda kula kimwe. Sinajendaga nawe. Yesho nemerako. Siza bawo. Nkuwana tekane kugamba muno yingira mu nyumba. Ninabe ndi mu achakula. Wale mwana kuingia mimbe msana aliola baba. Ati nawe yogeranga amanyi. Sawa tezina yogeranga amanyi. Kwa chete wokumbuza ko kugwaba kwe. Nagame nyumba yanjirombo seza bushimina chimaza kasaze. Sina. Era njagala tugende nga nongo. Nawe yogeranga amanyi oba ina chagenda. Sinajendaga. Nabulime mwedira kye wamwe. Chiri mu. Mwedira kye nakugire wamwe. Nkuba simwe wamwe. Simwe wamwe chiri mu nju. Bakubi. Omagako kanya yingira mu nyumba. You don't you out to the house. Chiri mu. Nabulime. You don't you out the house. Jang. Pena kama nyeso. Chiri mu. Kwazana nya mnyumba. Jangu. Tewali kompanage. Chichi bane njogere kigambo. Chiri mu nju. Male kwogera kigambo ki. Chiri mu nju. Sinajendaga. Lwaki togenda mu nju? Kubirabe wa? Kati kubirabe yingira mu nju musa. Owange nawe mwana. No. Jangu.